kati Lubaale bw'alinnya abantu ku mutwe bambi bajaganya mu kujaganya jjukira ye abanoonya musaayi n'amala n'abata kasita ogwa jjajja tagwa tayimirirawo aba yayiseemu saagwa abaggwe agwa abaggwe ye tagwa era jjajja taswala mu maaso g'abazzukulu. Ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko enzige ebuuka nanzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya. Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwangatto. Yoshtech Services be baliko oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu sisitimu ya kompyuta yo bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo. Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti kiyite cyber security services era nga bakanika ne computers. Bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza. Oyagala cloud services, network services oba software development naawe beekwate. Basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church. Bakubireko ku noti 7 noti 5 519 715 oba noti 787 996 667. Yoshtech Services, empowered by innovation. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu agugi mazima. Wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto, tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu, ebimmonde ku matu, enkovu ezizimbye oba nsundo, byonna tubibuzaawo. Ate nno tetukoma okwo era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi. Abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutaffaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze Musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. Byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 noti 6 367 362 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Bw'otema omuti gwa Christmas n'oguteeka mu nsonda n'otimba bbaluuni n'oteekawo ebintu oba oli mu kusinza bibumbe na bifaananyi. Gwe mukulaba olaba decoration naye oba oli mu kusinza. Ebyo ebibumbe byolaba Jeremiah byayogerako Jeremiah 10 okuva ku lunya olusooka paka ku lunya olwokuna. Kye kibumbe kye kiti kyayogerako abantu kye bakola. Kale karate boxingidde. Kati boxingidde soko kwebaza Katonda ku lw'ekirabo eky'obulamu kyatuwadde n'okusobola okugabana ku kintu kino. Boxingidde Bassekabaka nga begambye nti Bassekabaka baalwananga edda. Bakabaka Bafalaawo ab'edda beekyaliranga. Nga bw'olaba Bwakabaka bwa Buganda n'asinga na kabaka omulala ne basinkagana baateekangawo enkola ey'okusinkaganirangamu n'okumanyagana n'okuwuliziganya mu buli mbeera. Okwatagana okuzza obumu. Kabaka ab'enjawulo. Kati baateekangawo emizannyo egy'enjawulo. Kati mu kuteekangawo emizannyo egy'enjawulo baaleetanga abasibe okuva mu Bwakabaka buli n'Obwakabaka bulwa buno. Kati abasibe abo baabanga baddu be bakozesanga abaddu. Kati abaddu abo babateekangawo abasayidi eno n'abasayidi eno. Kati abasayidi eno bajjanga
mu kusanyusa abagenyi abazze kubanga obwakabaka okubasanyusa omusaayi gwalinga okukola ki okuyiika kati nga babakwasa ebyamba ebyogi kati atta munne yafuluma yawangudde atta munne akwata omutwe gw'aba atemye n'aguta naguteeka mu senta n'aguteeka mu senta eyaki ey'ekisaawe mwebaali omuli arena mwebekubidde kati bokisingidde lwe lunaku kati lwakyuka bukyusi eno kyenkunyumiza kyemabega nti lwavanga mabega bakabaka bakuŋŋaananga ne bayita basavanti baabwe ababanga abaweereza baabwe abo abaddu ne battiŋŋana kati bakabaka nga bo basanyuka olw'ekintu ekyo kati ne bakireeta ne bakikyusa ku mulembe guno naye ng'eyatta yateekanga mu ssente omutwe bwe babanga bataano bwe bassa emitwe nga bagikuŋŋaanya muki mu ssenta bakabaka ne bajaganya kati ku mulembe guno ekyo tekiriiwo so babikolanga ku boxing day kati nkuleetera boxing day nga bweri kati ku mulembe guno bagwozaamu boxing day yemu etambuliramu omupiira kubanga omupiira bwe baba bagutandika baguteeka mu makkati mu senta kati kalombolombo akava mu kiri boxing day etambuliramu omupiira netambulira wamu mu bikonde kati ebikonde byolaba bategekanga ennwana ez'enjawulo ne bakuŋŋaanya era abazanyi babanga bapulakitisinga okusanyusanga abantu ku lunaku olwa boxing day jjukira wali sitaani amaze okuyiwa omusaayi naye tegunnaggwayo kati jjukira sitaani yagala nga ateekemu abantu embeera nti ono baba bamutta ono alina kusanyuka alina oba wawangudde sitaani yanoonya wiini teri muntu teri katonda tanoonya wiini mu bantu sitaani ye anoonya wiini anoonya bukakafu kati bwe baddanga mu bikonde bye ne babanga balwanagana bati omu bwe yakubanga munne n'amukuba n'amuleeta oba omusaayi abantu ne bakola ki nga bawaga kati abantu basanyukira nnyo ekibi nga bali abayogera mu Yesu ne baga nti bamutte omusaayi gwe gubeere ku ffe ne ku baana baffe bo baali bakkiriziganya ne sitaani tiffe tukkiriziganya na musaayi ogw'okuyiiwa ogwo kati boxing day eno wejjezingira ezinga omupiira kubanga ezinga omupiira nezingiramu bino ebikonde ebikonde kaali kabonero kaava dda kaali kabafalaawo yali sisinkagano y'abafalaawo nga bwolaba nti ebika ebibiri bekiva eno ne bayita kino ekika ekyeno n'ekika ekyeno birina okusambagana omupiira kabaka asiimeko ekibiina ekiba kikoze ki era kiweebwa ekirabo kati ekirabo ekyo ekyabangawo kati bano baalinanga okulwana bayiwa omusaayi ogwo sitaani ye ng'akuŋŋaanya musaayi era olunaku lwa boxing day ebiseera ebisinga mu magombe sitaani atuma abantu biva ebikonde biva mu kulwanagana mu lingi mwe babeera kubanga eri yalinga arena kati tulaba lingi kati ate eno lingi balina ne gloves naye wali tebalinanga gloves bakiprintinga ne bakyozaamu nekiva mu mulembe guli omuki omukadde kati bwe bakiprintinga ne bakyozaamu yensonga lwaki osanga n'ababadde mu mupiira osanga balwanyi ng'emmumi etabuse ono ayeeya munne twagambye nafundikira nga olutalo omupiira gubadde ttiimu zibadde bbiri naye nga bafunnyemu ttiimu endala bbiri mabega w'emizindala abali mu kulwana nga buli muntu agamba nti nze empangu kubanga sitaani yanoonya wiini ate mu kaseera ako sitaani ba agenti be batambulira nnyo mu bintu ebyo era bw'olaba abantu abava mu bikonde abava mu mipiira singa banyo bagwa nnyo ku akisidenti sitaani aba alina okukolekitinga omusaayi ogwo jjukira wano bwe muba muwagira sitaani abasigamu obukyayi kubanga walina okubaawo abakaaba wabeerewo abasanyuka balina okubaawo abalina wiini walina okubaawo abalina wiini wabeerewo abakola ki abakaaba kati mu kukaaba sitaani wakuŋŋaanyiza and that explains lwaki olaba emipiira egyo gye tulaba ku Christmas teba mipiira nyoba oyagala otya tegubaawo mu nsi yonna omupiira gubeerawo nga naye ku boxing day walina obaayo emipiira kati kali nagambye nti zino ennaku
omulabe yazikola nga yaziteekateeka nga bw'olabye Christmas n'ojjola Boxing Day nteeketeeke ng'era ebikolebwako byanjawulo. Maze nakula lwaki olunaku baluyita Boxing Day? Lunaku luba lwakulwanagana. Era nze nga ndaba kivunda buvuzi lunaku lwa bikonde naye nga tulabawo nnyo beekula kama naye olunaku lubayita olwa Boxing Day kino munnange bw'okiwulira kitono naye kigazi nti olunaku lw'okulwanagana olunaku olw'okwekuba olunaku lwakwekuba banoonyeko omuki omuwanguzi. Katonda tanoonya muwanguzi, Katonda anoonya omukkiriza. Kati ate Sitaani yanoonya muwanguzi. Kati okunoonya Katonda olina okujeemerako ebimu obeeko byokkiriza ebimu. Kati ate ne Sitaani olina okukola by'ayagala ku mpaka, olina okukola by'ayagala ku mpaka so si gwe by'oyagala. Kati y'ensonga lwaki abasinga bami bagenda mu piiriyo nga tebakola ki nga tebamanyi. Kati ebikonde bino bwe bibeerawo awo abantu fokasi yonna bagiteeka ku bazanyi ababeera mu kisaawe. Era olaba ngumi etambulirako. Era olaba omuntu agira bugiza ati kati fokasi yonna Sitaani abba entegeera n'obwakabaka bwabwe n'abutwala mu geyeena. Mu kaseera ajjamu emyoyo mingi n'agitwala kubanga musazeewo okukkiriziganya n'ekitali kya bwakabaka bwa Katonda. Bayibuli egamba nti bw'olaba ali obubi muyambe, tolwanagana na munno, tovumagana munno mukolenga buki bulungi. Kati mwe muba musazizaamu ekyawandiikibwa ekyo. Bano bagamba guba muzannyo, anti Katonda si yateekateeka omuzannyo ogwo omuzannyo omulabe yaguteekateeka nga kyanoonya wabeerewo alumwa. Kati mu kulumwa Sitaani atwala emmeme kubanga bakkiriziganyiza n'obukyayi. Sitaani ye takola, Katonda takolera mu bukyayi, Katonda akolera mu kwagala. Kati ate mwe muli muteekawo obukyayi ate mumulowooza musembeza Katonda. Era abazannyi bavunaanwa kyekimu n'abalabi. Omulabi avunaanwa kyekimu n'omuzannyi kubanga muba mukkiriziganyiza ku kimu. Amosi 3:3 nga bwegamba tosobola kutambula na muntu nga temukkiriziganyiza. Abategesi kugambye omutegesi mutwalire mu balabi mu bazannyi neeyawaddeyo ekifo. Badde manya abategesi bo neeyawaddeyo ekifo ekyo bakikoleremu ekyo naye abawo mu kwabo. Era bwe zibamba okwo tasobola zibuuka. Kaba kasaaganda balina okugabanako kubanga akkiriziganyiza n'ekibi. Nga bw'olaba Zabbuli esooka bweyogera nti temutambulira mu kuteesa kw'abantu newankubadde abakozi b'ebyokutuula nabo muba mukoze kiki? Muba mukoze kikyamu. Kati ate mmwe mugamba temulina musango mugenze kulaba kikonde. Si mmwe abalwana, kituufu si mmwe abalwana naye mukkiriziganyiza n'ekyo. Kiringa nti atanze atagenze ku bikonde n'obeerawa ngenzeko bugenzi out n'entuula awo ne famire yange tulyayo kye tulyawo ne tuddeeka. Katonda alaba mitima. Katonda atunulira omutima gw'omuntu kubanga omuntu agenda teeka. Kati Christmas eno giraba eya 25 leero tebagiteeseteese leero bagiteeseteese kuva mabega. Kati naye kirowoozo kigenda mu kagende otwaleko famire y'omulye tokifunye ku olwo. Nakifuna dda naye notegala ku Boxing Day. Lwaki lwensiibeeka ffe kalenda gye tutambulirako gy'ogobye lwenfunaka ku ggandaalo buwiiki lwakubiri tebanneetaaga ku ofiisi. Tebanyina ku budde obwo. Kituufu tebakwetaaga ku ofiisi. Gwe gokola munnange weesiimye watugamba gwe giba miggula egijjo. Ne kati faamu wofunira ku kaganda n'obeerako ne famire. Kale situkigaanye. Nateeka awo. Situkigaanye. Famire yo lwogibirogera naye siwe kiri. Era buli eyaŋŋamba nga ate mufa tujja kugenda ku Boxing Day. Emmere gye bafumbirwako ebeesiiridde ng'ewunya etasobola kuliibwa waka. Kukyusa ku environment. Mugikyusa ku olwo. Kati lwenfunye time. Ebiseera ebisinga tuleme kwewolereza. Lwenfunye time. Tuleme kwewolereza. Gwe olunaku lw'ofunye n'ogala kugendeko mu loogi. Gwe n'olowooza lw'ofunyemu ka time. Kikyamu ekyaloogi. Kikyamu kye kimu ky'oyogera. Nedda. Kubanga oli aba yakiteekateeka dda. Nagala lunaku. Anti kisiza kyenteeseteese. Kati tosobola kwongera agenanya ate n'ategese. Kye kimu.
nze siina gyenda ze zimbumulogi kwonoona kola ki ndi mu mbeera nti nvudde wano ne famire yange tulina we tugenze tutudde tulidde bye tulidde tuzze ewaka. Kale tukiganye olidde byolidde lunaku olwaki toluwa Mukama nobeeramuko mu maaso ga Mukama n'osomesa famire eyo ekigambo kya Katonda era tuyinza okuba nemugabana ku byawandiikibwa nemugabana ku kigambo kya Bayibuli olunaku ne luzibira. Era tuyinza okuba tugenze awutu tufune we tutudde ne mbasomesa ne tusoma ne we tulya n'okulya ne tuddeeka. Awutu kyeki? Ne wano tuli awutu. Tegeeza bw'ofuluma mu nnyumba n'obeera wabweru. Yes. Kati tosobola kubeera wabweru w'ennyumba yo. Anti kaakati awutu lwaki nsobola obeera wabweru w'ennyumba yange kituufu. Naye ate ennyumba yabweru w'ennyumba yange tewali we tugenda kutumya ku byakulya. Leero naluwaddeyo kwata mukyala wange temubaako kye mukola baana bange kugenda awutu tugende twebulirire tusomereko eyo ekigambo kya Katonda tudde mu kagadeni kaffe nga we tuli wano tumale tuddeeka. Kale nzikiriza kyoyogera naye kankubuuza ekibuuzo. Mbuuza. Roland mukwano gwo. Roland mukwano gwa. Singa bamutwala mu kkomera. Saagala bamutwale mu kkomera. Ne singa bamutwala mu kkomera Roland. Family so jwalako auto. Nga Roland ali mu kkomera ali bubi. Akwetaaga. Okumubeererawo. Osobola ogenda twala family auto. Asisobola kubanga abanne aneetaaga era nina omubeererawo. Ngali muki? Mu kkomera. Kakati olunaku kati olunaku olwo bw'ogenda n'ogenda auto kiba kitegeeza ki nga Roland ali mu kkomera? Kitegeeza oli mu kujaguza. Roland bamusibye. Kale drive your point. Otegedde kyengeeza. Kale kigatte ku kyange. Nti olunaku lwogezaako kujaguza. Lunaku ate wandibadde onoonyezaamu Katonda wo okuva mu busibe. Naye Katonda waŋŋamba Katonda tulina lunaku tulina musinza oba okumusaba buli kimu kye tukola newe kuba kulya newe kuba kutambula newe kuba kwogera buli lunaku tuba tusinza Katonda tusaba Katonda. Kituufu tuba tumusinza ngera tumusaba. Naye kaakati abakatuliki baba basse embizi nga 24 nawe n'ogitta ku olwo obadde ogirinza ki ennaku ziri zonna? Mbadde nyiza okuba buli nyiza okuba badde nazo nnyingi era buli lunaku ndyako emu. Kale somera Zabbuli esooka. Zabbuli esooka okay. Zabbuli emeemo alina omukisa omuntu atambulira mu kuteesa alina omukisa omuntu atatambulira mu kuteesa kw'ababi era atayimirira mu kibiina ky'ababi newankubadde okutuula n'abo abanyooma ebya Katonda. Okitegedde? Kati kyegwe ky'oba okoze nyoomye ntya? Oba onyoomye ekigambo kya Katonda kubanga Katonda agambye totambulira mu kuteesa kw'ababi. Guli kuteesa baateesa dda. Ate buliriza bannaye bala siri mukaana na Jeremaya muyinza okugenda mugamba ndi mukaayana naye saa mukaanya tiri mukaanya alategeera inze ntutte kiri ky'oŋŋambye esebo omulokole toyina deeti. Talina deeti. Otegedde? Toyina ki ndi naawe ku ekyo era sigenze awutu olw'okubanga mbu bokisingidde oba ontegedde naye ngenze awutu kubanga lwenfunye obudde oba ontegedde sigenze awutu mbu olw'okubanga ye bokisingidde nga wekyandibadde ndi ntegeka asimala kuba bokisingidde no ndi naawe ebya bokisingidde tubirese kwase tebiweza Mukama kitiibwa. Yes. So sigendedde mu that ngenze kubanga lwenfunye katayimu akagendayo exactly naye nga siri ku kiri mu bokisingidde mbu era biki mba mu kyamu. Ekisooka mu byonna Katonda alaba mutima. Yes. Eri aba yakiteekateeka. Njogera ku muntu yakiteekateeka nti nze bokisingidde nja kutwalako abaana bange awutu. Okitegedde? Kati kyekiri kye mbadde gamba nti Roland singa bamusibye mu kkomera munaku lwogendayo mulambula kate gwe n'ogenda otwala abaana awutu oba ojaguza
oba ojaguza olunaku lwe basibyani Roland kitegeeza buli ajaguza ku lunaku olwo n'agenda aba ajaguza ku lwabali abalwanagana ababiri omwatte munne ye alina essanyu waalijja kubanga oliba bamusibye olina okunakuwalira wamu naye kati ate batonakuwadde wamu naye naye kati omuntu gwengezaako tegeeza eriyo omuntu nga ye yategeka n'agamba boxing dde nga 26 nze ŋŋenda wano era nga biri mu pulogulaamu kati oyo wanjawulo ku byenjo oyo yoyo alibwa mu kategori gyenjogera aba ali mu kusinza naye eriyo ajja n'agamba naye sina kyenkola waka kantambulemuko aya wonkufunye kwanga tolaba bayinza okufuna bagamba omusajja yatugambye kiwala kyalobera ekkiriya ku ekyo omusajja yatugambye toyina kuva waka ate n'ekirala Katonda talina nnaku zayita hori talina nnaku ntukuvu kyetwakinyonyola tazirina kati gwe bwogamba nti boxing day lunaku ntukuvu era tojja kukola olina okusobola okyali mu ggandaalo gwe boxing day weba weeri sima boxing day ng'olinayo byolina okwasaganya genda okole bagenda kugoba ku mulimu gy'otukaabirire mu January mbw ate bango basaakola twali mu nnaku nkulu genda okole ekisooka mu byonna abantu babawa ennaku ezo bagendeko ewaabwe kati mu kugendako ewaabwe ate abasinga bambi abasinga bwe babawa ogendako ewaabwe kati abamu bagenda mu muyenge ne banywa ne batamiira kati n'omulimu ne gufa naye nga yanywedde omwenge ku Krisimansi nanywa omwenge ku boxing day gumuliko ennaku ezi ennaku 3 n'aba nga takyalina mulimu nga guweddewo lwa mwenge abo mbalina bangi mikwano gyange bangi mirimu babagobye kati ku lunaku ng'olwa boxing day luno tekigganya genda kukola mirimu gyo wabula waliwo abanga talina awulira tali mu mundu zikola ayagala kubeerako waka amaze ebbanga nga ali ku mulimu so wobeera nga ekikusigaze waka naki intention siya mu kucelebratinga kiri kasita ogenda mu bikujjuko n'ogenda mu ndongo n'ogenda musimanya mu parties ez'enjawulo oba oli wamu oba oli mu kusinza oba weetabye n'omubi oba ojeemedde ekiragiro kya Katonda kuba waliwo abalwanagana kati kankubuulire Brother Sami ffe tetusinza lunaku tusinza Katonda eyatonda eggulu n'ensi era tumuwa ekitiibwa nga Katonda tetumugattako tumwongerako kintu kirala ti bw'ogamba nti nze nja ku Katonda alina olunaku bweru kitegeeza oba omwongeddeko bw'ogamba nti nze kanteme omuti gwa Krisimansi nguteeke mu nsondo oba omwongeddeko kankube ebbaluuni nziteeke mu nnyumba oba omwongeddeko kubanga oba otandise okusinza ebibumbe kati ku boxing day kasita ogenda mwewetaba mu kintu kyonna oba era oli mu kusinza kuba kati wano tuli mu kusinza edda baatemanga akantu ako ne bakatimba oba bakoocyanga ddi oba bakoocyanga lusooka oba ti nenjukira bakoocyanga saategeeranga kantu kali awo kalombolombo kali awo era kategeeza ki naye bakoocyanga mukkaanya nange sina buzibu naawe nzikaanya nawe bakoocyanga akalombolombo okamanyiikaako akabonera akalombolombo akakalaba akasinga kati abakulu bokka be bakamanya ate abakulu abo abasobodde okgendako mu ggulu eryokubiri be bamanyi ekyama ekiri awo si buli muntu yenna tali mu ddiini amanyi ebyama by'eddiini n'abasiraamu batono nnyo abamanyi ebyama yensonga lwaki abantu abasinga bwe batambula ennyo mu ddiini abamu batuuka ekiseera ne babanga eddiini ebakyusizza nga kituufu wa ddiini nonosanga atandise kukola birala kati waliwo era ab'eddiini bosanga atandise okuwasa naye ngaate bamugamba talina kuwasa talina kuba mukazi kati ekintu kino bakikola naye nga kiri buziba nnyo 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 nekyo ekintu kyennyini nnyini olaba ku boxing day wabaayo no service mukyaki era ebeerayo ate ngaera ebayanjawulo olaba nti ya Krisimansi ogiraba bagibeeramu ekiro naye kati ate ya boxing day naye bagisaba ebaayo era naye tekuŋŋaanya abantu bangi ya Krisimansi ekyasinza okuŋŋaanya abantu abangi mu nsi yonna
kati boxing day eno yo ate abagiberako batono naye ate boxing day esenga kubeeramu saddaaka saddaaka ezisinga zeziberamu okuba enyingi kuba kwegaana Katonda ebiseera ebisinga kuba kwegaana kubanga emizizo gino gye tukola obulombolombo obuki bwonna tuba tutambulira mu kalica ziri enkadde ezasooka zetwatambuliddemu ezabakabaka abakuŋŋaananga ne bateekangawo okulwanaga era omusaayi gukole ki guyiike ensonga lwaki batuma boxing day balunaku lwakulagirako bukyayi eri Mukama bakkiriziganya naye bo bakkiriziganya nabikolwa bya bukyayi kati obuntu bwebajja bookya bo baba balina endagaano gye bali mu kukkaliza gawo nalagamba nti kati otambudde nnyo naye olina kyofunye mu kutambula naye mu kutambulaku kyofunye kyama kyo kati mu madiini mulimu ebyama ebyo ebitabotolwa tebimanyibwa buli muntu yenna omanyi lwaki babagaana okuwasa abakazi ate n'osanga nga ate bali mu bisiyaga kati okuwasa obugaana okuwasa omukazi n'ebisiyaga kyekibi ebisiyaga kibi tebabikola kati kyengezaako okulaga nti wabaawo ebyama ebiri emabega w'ekintu ekyo naye nga tebibaziyiza kukola bikyamu era kati yennyini mu biseera bya boxing day era n'abasinga abamu bambi ennaku ezo abasinga boxing day webenge eggwa bweti abasinga bonna kyaki esinga ziba closed kati ezisinga okuggulwawo nga tumalako omwaka kati boxing day eno bwabangamu obulombolombo bw'abafalisaayo obwabagundi bedda oba okusinzizangamu bakatonda baabwe bali awo bakatonda baabwe babumbanga mu mayinja babumbanga muki era nga buli muntu bantu basaba bakatonda baabwe nga asaba katonda we oli awangule nono asaba katonda oli akole ki awangule kati nga tebasaba katonda omu basabanga katonda wanjawulo nga bwolaba nti Goliyasi ne Dawudi Goliyasi yajja asaba katonda amuyambe nga bwe yamuyisa mu ntalo ze yayitamu n'ebisolo byalwananga nabyo mu ttale amuyamba wangule Goliyasi ne Goliyasi yajja asaba amaanyi g'abakatonda be bamuyambe bakasakana akamwepankirako akamalewo kati noono yajja asaba kati nabali balinanga bukatonda bwabwe era bwe bakkiririzangamu kati ng'owoona asaba n'ono asaba kyobola kickboxing yo yasinga abasinga bamu balina yirizi baba ne ziyirizi oba baba ne kalica za bintu bye bajja bakola nga bwolaba omuntu omu ali mu bikonde nagamba nti nze nagenze mu lusozi nanywedde gundi y'obuugi kati aba anoonya maanyi alina akabonero ke okitegedde alo kati ako kaba kasaali era mu nsi eyo mwe bakuba akasaali ofune ekirowoozo ekikyamu omuntu yenna okuyitako oba mukyala n'omwegomba ne mukyala oyo baba bakubye akasaali mu nsi ey'omwoyo kaba katudde tukifunye era okajjamu olina okuyita Yesu Kristo mugambe mukama wange Yesu Kristo nsaba onaazeemu ekirowoozo kino ekibi n'omusaayi era ontukuze kwe kujjamu akasaali ako naye kati ekirowoozo ekyo wolabira nti oli agenda n'asaba amaanyi n'agamba nagenze kusaba bajjajja bampa amaki amaanyi nkomewo nkuba omuntu bakasajja kano kitegeeza nti akulaza amaanyi gye gava mu nsozi si waggulu mu bwakabaka bwa Katonda. Isaaya 6:6 Bayibuli egamba nti eggulu y'entebe yange ensi ke katebe k'ebigere byange. Kati yono atambulira kana akatono tasaba oli ali luddawa ali waggulu. Era ebiseera ebisinga ensonga lwaki basinga asooka kunywegera lingi mwagenda kulwanira n'afukamira n'anywegera lingi n'ateeka emikono mu kifuba kuba kusinza amaze okuvunnamira Katonda amukulembedde okukola ki era kyovula nti n'abasambi b'omupiira abamu abasinga bw'amala okuteeba ggoolo afukamira wansi n'akiisinga ettaka. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu agugi mazima. Wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto, tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu, ebimmonde ku matu, enkovu ezizimbye oba nsundo, byonna tubibuzaawo. Ate nno tetukoma okwo, era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi.
abatawaanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutafaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Bassebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. By'olya ku sowaani yo oba by'onywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku ssimu zino wammanga noti 7 bisatu nkaaga mu 7 bisatu nkaaga mu 2 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko. Enzige ebuuka nanzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya. Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwangatto. Yoshtech Services be baliko. Oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu system ya kompyuta yo bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo. Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti. Kiyite Cyber Security Services era nga bakanika ne computers. Bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza. Oyagala cloud services, network services oba software development naawe beekwate. Basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church. Bakubireko ku noti 7 519 715 oba noti 787 996 667. Yoshtech Services, empowered by innovation. Nga bayisiraamu abakola ekyo anti bonna baba bali mu kusinza. mbadde manyi munne engeri gye basaala Nedda celebration yonna gye baba bakola baba bakkiriza. Ensonga lwaki ne baba atebyego ne baba bayingira mu kisawo akoona ku ttaka n'akoona mu kifuba kye. Akoona ku ttaka n'akoona mu kifuba kye. Kati abakkaanya n'amagombe kuba amagombe ge gali wansi. Amagombe bwakabaka bw'ekizikiza tutudde nabo wano wansi. nanga akokaka okoona ku ttaka n'akuba omusaalaba weebale nnyo kati nakubuulira amakulu g'omusaalaba era bazze batugoberere bakakola kali akokaka akabonero bakakola nkegendereza nkalaba era ne baba celebratinga nga bagwatiwata ebyeggoolo akantu ako mukegeneze bakakola kuba kusinza obona bonna bulombolombo obujja mu boxing day. Tuli mu boxing day yonayenda kutwaliza awamu. Kati obubonero obwo bajja babukola okuva mu bano abalwanyi bajja bakuŋŋaanya amaanyi ag'enjawulo bajja balina bakatonda be basinza. Jjukira ono yazze okulwana asaba katonda kati ngabola nti David yalina katonda we ne Goliath alina katonda we nawali bwe kiri. Naye kati ate ekyawukana ku bano nti ono ogwabakkiriza ano ono gwakkiriza naye tebamanyi nti gwe bakkiriza yatya y'omu sitaani si katonda oba katonda takkiriziganya nokuyiwa musaayi gwa muntu munno. Katonda yakkiriziganya bo balowooza banjawulo bonna bakolera omu ate nga kikyamu. Kati obwo obubonero bwomulaba bakola n'agira bw'ati aba asinza ng'akkiriza katonda woyo amukoledde ebyo ebyamagero nti w'amaanyi. Era kabonero kano kaakuba ak'omusalaba aba ayita emyoyo gyonna egitudde ebuvanjuba ebigwanjuba n'emaserengeta gyonna okuba nga gikola ki gimwegattako era aba agulumiza oyo. Omwana baba bamuyingiza ate bakanguya bakakwata sipiidi era ebiseera ebisinga abamu aba n'emisalaba mu bulago agunywegera bwati n'agutambuza bwati ne bwati webatwe webakola kuba kuwakanya maanyi. Kati ekyo ekizikiza bwekyo bwe kyawambira awo. Sabikege manyage tulina Jeremiah basically zino program twazikoze olw'ennaku zino enkulu kubanga obeera omuto ennaku zino enkulu nkiwa omwana omuto ye yeegomba kimu
kulya mmere nakunywa soda nakunywa biki kulya kunywa ye byaba yeegomba oba olumu kugendako mu kyala alabe ku jjajja ndoza babatwala nnyo mu budde buno kugendako mu byalo so abaana bo abato sibeesibaako nnyo lwa nsonga ebiseera ebisinga balabira kufa abakulu bwe kiri ate omukulu yalina oyigiriza omuki omuto so ndikuggwa omukulu ekibuuzo kyo kibadde nti by'osinza oba by'ojaganya obitegeera because nga bagamba mu mateeka g'e Uganda wano nti obutamanya tebukuggisaako musango tosobola kugenda naawe nga bakubuuza ogere mu Katonda singa nabitegeera sandi bikoze kino era bwe kiri tekisoboka bajja kukutwala nge tekijja kuggisaako musango so tulese programu zino specifically for that ekirala programu zino bwe tuzireeta tuba tuzze kwogera abantu bye batayagala olumu bagamba ebyama mu byama kati olumu biyinza okulikkanga ebipya gy'oli sometimes ekintu ekiulikanga ekipya gy'oli ate nga kyogera ku kintu ky'osinga okwagala okukiwakanya olumu kiba obvious tetukuganye kuwakanya oba tokikkiriza it is okay tuli kwoyo twogera n'oyo ategeera ebintu bino kuba amazima gali nti Christmas 25th December mbu Yesu we yazaalibwa si kituufu tekibangako kituufu tekisoboka kubanga Bible eraga ngeri Yesu gye yazaalibwamu nawa bwe yazaalibwa so kiri bwe kiri tetugamba ku lunaku weeruti ne weeruti n'azaalibwa mu mwaka weeguti era Bible tena we tulagira kusinza nti lunaku bwe timujja kujanga musinza omwana nedda kubanga senga kaali kalombolombo nti maaka kwa Katonda kanditandise mirembe egyo bwe kiri nti azaaliddwa Yesu alina omwaka gumu ne bagira ogwokubiri ne basinza naye ogenda olaba kyawandiikibwa n'okuwandiikibwa nga kyawandiikibwa so gwe teweebuuza ani yabiteekawo tuli ku script ya muntu ate ng'erimu bya bakabaka aba alina kye yali agoba so nenjogera ennaku zino weebeera mwebeereremu. Ebyo by'owulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.